Minisita Mbezi wa Kampala Kabuye Kyofa Togabye akulembeddemu abakulembeze mu munisipaali y'e Mukono okussa omukono ku ndagaano ne kkampuni ya Starlink egenda okukola enguudo ez'enjawulo mu munisipaali eno wansi w'enteekateeka ya Greater Kampala Metropolitan. Omukolo guno guyindidde mu woofiisi ya Nampala w'abakozi Fred Byabagambi ng'oluvannyuma bwolekedde mu bimuli bya mmeeya gy'asisinkanidde abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nga bw'abadde ayogerako nabo, Minisita Kyofa Togabye agambye nti ekizibu ky'ebinnya mu nguudo n'akalippagano k'ebidduka Emikono byakufuuka lufumo oluvannyuma lwa gavumenti okussa obuwumbi bw'ensimbi obuwerera ddala $400 mu pulojekiti y'enguudo zino ng'egenda kutandika ku nkomerero y'omwezi guno. As delegated by His Excellency the President, to hand over this contract to you. The contract is entitled Construction of Selected Roads in Mukono Municipality, Lot 3, specifically Nasuti, Nakabago, Ntawo, then Bajoseta, Serado, Chigunga Link, measuring 9.72 kilometers between Mukono Municipality and Miss Starling Civil Engineering Limited, and the contract duration is 18 months, worth 43.79 billion. Omulimu guno gwakolebwa okumala ebbanga lya mwaka gumu n'ekitundu era nga minisita aliko by'atangaazizza ku nteekateeka eno n'annyonnyola ku nguudo ezigenda okukolebwa era n'alabula bannabyabufuzi okwewala okulya enguzi ku bagenda okukola omulimu guno. When I took over office, this is the project I found on floor. We are here to do one noble job, to tell you the project is here. Here we are, katinjiba wadde, mweremerwe. Naye as leaders, we must be very cognizant of the time. If we don't do it, we shall be answerable. So the only ideology we must have is to serve the humanity. Ebisigadde, we shall reach there. Agamba nti ekiruubirirwa kyakulwanyisa obubenje obugwa ku makubo entakera ng'alambuludde ne ku nguudo endala ezigenda okukolebwa era n'asaba bano okulaba nga bakolera wamu. Bano abasajja temubatawaanya. That's why njogera na mu Luganda baleme kututawaanya nabo. Temubatawaanya. Gwe sooka omusaba oluguudo abunaafikafikawo obukunkumuka bwe tulirya. Naye ng'oluguudo lumaze okukola ki? Kuba saagala beekwase. You'll have all these lights on. You'll have the greening. You'll have the covered drainage. Omu ku bakampuni ya Starling epatanya omulimu gw'okuzimba enguudo akakasizza nti bakukola enguudo ezitunkana n'omutindo ng'asuubizza nti bannamukono baakuganyula mu mulimu guno olw'ensonga nti baakubawa emirimu. And I promise you that I will do not my best, more than my best, to make all of you happy. When I came, we were 123 Italians. Now we are only 3 Italians. All the others are Ugandans. The engineers, all the others. We have all the engineers, all contract managers, they are all Ugandan. Ye Nampala w'abakozi Francis Byabagambi alambuludde ku nteekateeka eno nga yakusaasaanyizibwako obuwumbi obusoba mu 3 kwezi obuwumbi 134 ze basuubira nga kuno kuliko ez'okusomesa ssaako n'okukola emirimu. Ye omuwandiisi Monica Edemachu Efwa asabye bannamukono okufuba okulaba nga bakendeeza omugotteko mu Kampala. We need to work hard to make sure that when this program ends, we should be able to have better roads, which will reduce traffic along our roads. We should be able to have better workspaces. Honorable Minister, our focus is drainages, workspaces, and the markets, skilling centers. Baba kulembeze mu Mukono basabye aba kampuni ya Starling okwewala okukola gadibenga lye nga nabo balabudde bannabyabufuzi okwewala okwewubira ku ba contractor. Bannabyabufuzi twagala twogere ebyo bennyini bye tukkiririzaamu. Tusabira ddala bannabyabufuzi ekitwakyogedde dda obutagenda nga bakukuutiriza okunoonya ba contractor okubasumbuwa kubanga kye kireetera okutukolera omulimu ogutali gwa mutindo. Bannabyabufuzi abawalampa tractor mpulidde nga bakyogerako. Paul Kaweesa yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.